Mbalamusizaako nnyo mwenna mikwano gyange n'embebaza emirimu gye mutuusaako engalo. Essaawa eno nzize kubuuza kibuuzo bannayuganda akimanya nziremu. Mu Uganda ani ali safe? Kubanga bwe tulaba nti buli muntu tokyalina ddembe lyo kola ky'owulira weetaaga nga tomenye mateeka nti olumizza muntu mulala tolina gw'okoze kikyamu naye wabula okwogerako obwogezi ne bannamawulire gwafuuka musango omulope mu ggwanga erya Uganda. Bwe babanga twalabyeko emisana nga bannamawulire bakubwa kakati nga n'abayizi balumbiddwa, abayizi ba University Makerere balumbiddwa era abayizi 9 wenjogerera nti batemeza mabega wa mitayimbwa. Wembuuliza nti mu ggwanga Uganda ani ali safe? Abayizi bano babadde bakulembeddwamu munnaabwe Margaret Nattabi ng'ono ye yafunye kaadi eya National Unity Platform nga yagenda okukwatira ekibiina ekyo kaadi okwesimbawo okuvuganya ku kalulu k'obwa Guild President e Makerere mu kulonda okunaaba kuddako. Ono baali bamaze confirminga nti ye munnakibiina akutte kaadi. Kakati bwe bategeera nti abakulu ku yunivasite eno kasita bamala okitegeera nti ono yakutte kaadi y'ekibiina kye batayagalirako ddala kubanga tebakyayagala kulaba NUP ng'ewangula kifo kyonna mu ggwanga Uganda oba mu masomero oba ku LC1 oba mu ki kasita obeera nti oliwa NUP tebakkiriza kulaba ng'owangula ekifo kyonna kubanga NUP bafuukidde akayinja mu ngatto. Bwe kuba okulonda okw'amazima n'obwenkanya tukakasa bulungi ffenna tukkiriziganya nti bwe kuba okulonda kw'amazima n'obwenkanya tewaliwa NUP wayinza kwesimba na pati endala yonna n'awangulwa, ekyo tukimanyi. Naye omukyalo ono Nattabi bwe yaweebwa kaadi y'ekibiina kya NUP abakulu ku yunivasite baalaba nga tekijja kusoboka, tekikkirizibwa era ne bamuggya mu kalulu kano nga bagamba nti takkirizibwa kwesimbawo olw'ensonga bo ze baateekawo nga bo, naye nga ffe tukimanyi bulungi abagoberera ebyobufuzi nti bamuggyamu lwa byabufuzi. Ono nno bamuggya mu kalulu kano, bamuggya mu mpaka zino nga teyali yekka, waliwo n'omulala yali yeesimbyewo nga yali azze nga independent bamuyita Sulaiman Namwoza, ne babajjamu nga bagamba nti bano baatandika okuba kampeyini ezimenya amateeka ng'ekiseera tekinnatuuka. Okwewandiisa kwakkirizibwa naye tebannabasumulula kutandika kuba kampeyini zaabwe mbu kye kyaggisaamu bano ababiri naye nga tuli balimba. Ekituufu baamanya nti owa NUP bwe tunaamuggyamu yekka wajja kubaawo ebibuuzo bingi, katumuggyemu n'owa independent kireete okukakkanya kw'abantu, okukakkana ku mitima gy'abantu balowooze nti tetuggyemu wa NUP yekka wabula tumuggyemu n'owa pati endala. Naye nga tukimanyi bulungi kino kikolebwa okukakkanya omukulembeze wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tebakikola kulumya nnyo ono muyizi naye okukakkanya pate yonna kubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu akulira NUP yasalawo nti ani gwe tuwa kaadi mu ssomero mu yunivasite eno oba eno. Kati ekyo baba baagala okukikola balumya oli asalawo ow'oku ntikko bakulage nti omuntu gwe bawa kaadi ffe tetumulabyemu mulamwa tumuggyemu. Kati awo baba baagala kunafuya naye kye batakyasobola kunafuya. Gwawuliriza bino oyinza okwebuuza lwaki Margaret gwe bajjeemu. Margaret Nattabi yabadde ow'amaanyi nnyo nti nedda okugugulana kuno mu yunivasite y'e Makerere tekutandise butandisi mu mulundi guno. Twakirabako mu kalulu akaaliwo mu okulonda Guild President ow'omwaka 2021-2022 e Makerere wennyini waliwo esimbyewo omukyala Nambasa Shamimu ye yaweebwa kaadi y'ekibiina kya NUP era okugugulana kwali kungi nga baagala nayo mulemesa, naye olw'okuba nti abaana bayimirira ku kigambo kyabwe ne bagamba ffe ye waffe tujja mulonda ekiba kibe era ne bateekawo okubba akalulu ku yunivasite naye abaana baakuuma akalulu ako paka kiro lwe kaabalibwa ne kalangirirwa ku ttooki nga bakozesa butooki ng'essomero liggiddwako amasannyalaze era abaana mu kwebeereramu baawunzika Nambasa Shamimu awangudde akalulu ako n'abaliwa nga Guild ow'ekinana-mu-7 mu byafaayo bya Makerere nga yawangula n'obululu 5,610 nga bikola ebitundutundu 54
n'obutundu 16 ku buli 100. Awo ne bakakasa nti amaanyi ge NUP tosobola basazaamu ne bwokola ki, kitegeeza nti olina bbanguyira nga tebannatuuka kulonda, so nti bw'obaleka ne balonda obeera olimba. Kakati ate mu kalulu akaddako 2022-2023 era nga ye Guild President olwaliro akyali mbuyinza naye yaliwo NUP. Ono yaweebwa kaadi omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu. Amannya ge ye Lawrence Alionzi, ye nga yeekazaako erya Dangote ly'erinnya eryamukolera akalulu. Bwe bategeera nti yewa NUP ne balaba nga ate era yewaamaanyi ayuuguumya, basalawo ne bamuteekako embeera nga tebaagala awangule kalulu kano. Era kyova olaba nti baapangisa amagye ne gambala engoye eza bulijjo ne gagenda mu yunivasite ne bakola effujjo ku baana ba yunivasite. Baatuuka n'okuttiramu omu ku muyizi w'e Makerere awo wadde nga yali mu kiwayi kya FDC, era ne bagamba nti abe NUP ku yunivasite balumbaganye aba FDC. Bano bakola ekikolwa kino eky'okulumbagana abayizi batuuke okuttamu omwana wa FDC mbu basige enziro ku kibiina kya NUP era batere baba banning obutadda mu kalulu ako. Era kyawalirizibwa abakulira ebyokulonda ku yunivasite eyo ne bayimiriza akalulu kano ne katabayo mu bbanga likali kalina kubeererayo, nga baagala bakaggirewo ddala nti okulonda e Makerere tekuddamu kubeerawo, wabula abakulira yunivasite bagire nga batwala ebifo ebyo mu maaso nga we bateekateeka okulonda butya bwe kunaaba. Era baawunzika okulonda bakutadde ku online abayizi kwe balondera. Mu kulondera ku online era kyakkakkana nga era Dangote oba Lawrence Alionzi nga awangudde akalulu kano n'obululu 5839 nga bukola ebitundutundu 5 n'obutundu 12 ku buli 100. Ekyo kye kikulaga amaanyi ga NUP. Bano abantu benjogerako abe NUP bawangulira ku bululu 5000+ naye nga yunivasite erimu abayizi abawera ddala 27,000 babeera 27,208. Kati omuntu omu bwafunako 5000 nga ate ababa bavuganya babasukka 8, kitegeeza nti obuwagizi bw'amaanyi. Kati bwe balaba ebyo byonna ne bategeera nti n'okulonda kwa online era NUP atuwangudde, kati essaawa eno basazeewo kukola lukujjukujju ng'okulonda tekunnatuuka na kutuuka, nti kati NUP ye bamuzikize mangu bamugye mu kintu nga tannaba kubafuukira kayinja mu ngatto. Kye baagala kyekiri kye nkugambye nti kusaanyawo NUP mu Makerere University ekitagenda kusoboka kubanga babayizi bwe baba basazeewo nti ffe twagala kulonda wa NUP temugenda kuteeka kalulungo wa NUP mu mujeemu mulowooze nti kanaabeerayo oba nti abayizi banaazinga buzinzi mikono. Bano bwe balabye guli gutyo nga baggiddwa mu kalulu kyebavudde basalawo bakole press conference boogereko ko ne bannamawulire balabe bababuulire ekiguddewo bamanye butya bwe bayinza okuyambibwa. Kati muno munnange meeting ebadde kyagenda na mu maaso amagye we gatuukidde ne gagwa mu press conference ne gayolawo abayizi 9 nga n'omu ku bano y'ono gwe nkugambye Nattabi Margaret abadde yeesimbyewo ku bwa Guild President ku kaadi ya NUP era naye ayooleddwa n'abayizi banne abakola omuwendo gw'abantu 9 ne batwalibwa ku poliisi y'ewandegeya. N'ebino byonna bikolwa biraga ki? Kiraga nti NUP bw'ebanga ebasinga mukkirize nti ebasinga okusinga obakolako obukoze effujjo. Era omukulembeze waayo Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'avumirira ekikolwa kino era ng'ali wamu ne Lord Mayor Erias Lukwago ne bagamba nti ensonga eno balina ogitunulamu balabe lwaki guli bwe gutyo, lwaki abayizi bakolebwako effujjo eryenkaneddaawo abatalina musango ne bakwatibwa nga ababbi. Bagenda gezaako Lukwago ng'ayita mu kampani eya Lukwago Advocates agenda gezaako okuteeka omusango gwe mu kkooti awawaabire ab'ebyokwerinda abakwata abayizi b'essomero ng'ababbi b'obusimu bannyonnyola ensobi ki ebadde ekoleddwawo ereetera okukwata abayizi bwe batyo. Ko bakuta omwana ow'obuwala ne bamukasuka ku kabangali nga bakasuka embidde. Naye katusabe Mukama bw'aba nga waliwo NUP omusango gwe yakola mu ggwanga Uganda baveeyo bagunnyonnyole batugambe nti munnange kino na kino nakiri gwe musango NUP gwevunaanibwa kubanga tebakyakkirizibwa kubaako kye bakola mu nsi yaabwe, tebakyalina ddembe lyabwe eryakwetaaya mu Uganda.
kati nno munnange bw'obanga oli wa NUP kirabika tokyakkirizibwa kukuba lukuŋŋaana lwonna mu Uganda, kuba bano tebaleeta bakubira lukuŋŋaana nti nno abaana bannaabwe babadde bazze kwogerako na bannamawulire kubeebuuzaako lwaki twajjiddwa mu kalulu nga tewali nsonga nnuŋŋamu etuweebwa. Bawunzise babakutte era abasuze mabega wa mitayimbwa.